Masindi district yemu kwezi ezisangibwa mu bugwanjuba bw'ekibuga Kampala ng'enewangaliramu abantu abasukka mu mitwalo 16. Ng'era district endala ezisangibwa ebuuyi buno obwavu butawaanya abatuuze abagiwangaliramu, enguudo embi, ebyenjigiriza ebitamala ko n'ebirala. Wakati mu mbeera eno akulira eby'ekikugu mu district eno Sanyu Fiona abulidde abakulembeze nti waliwo ensimbi obuwumbi 6 mu obukadde 2 ze bagenda okuzzaayo eri minisitule y'ebyensimbi lwokulemwa kuzikozesa mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2023-2024. Agambye nti omutemwa guno obuwumbi 2 mu obukadde 6 bwali bwa kusasula misala gy'abakozi, obukadde 123 za kasiimo k'abakozi abanatera okuwummula, obukadde 87 za kasiimo k'abakozi abaawummula, akawumbi kamu mu obukadde 6 za kuzimba Kijungwa Seed School, obukadde 96 zaali za kuzimba St. Andrea Kahwa Seed School, obukadde 174 zaali za kuzimba St. Paulo's Secondary School, songa obukadde 529 zaali za kuzimba Kinumi Secondary School. 1,459 was swept back. These funds were for the construction of Kijunjuba Secondary School under UB. Ono agambye nti okuzzaayo kw'ensimbi zino kyava ku bakontulakita abaweebwa omulimu okulemwa okutandika nga bukyali. The issue of saying why didn't they now construct the facilities? Why do they return such money? If I don't have someone to pay salary, that money remains for the government of the fund. He had no any certificate of completion of works because of this central government loting, whereby one contractor is given many projects. This is the same contractor who was given a seed school in Kiryandongo. Mbu n'akakiiko akakulira ebyokuwandiika abakozi ka District Service Commission kayimirizibwa ne kalemu okuwandiika abakozi abali beetaagisa okukakkana ng'ensimbi obuwumbi 2 mu obukadde 6 zizziddwayo. This is very unfortunate for the population of Masindi district local government, and I think in the future we should not be able to take these measures, these irregularities made by the district council, whereby we come up to stop the services of service commission. Kosimasi bya Luhanga ssentebe wa district y'e Masindi alaze obwennyamivu olw'okuyimiriza kw'akakiiko kano akawandiika abakozi kyokka nga bali mu kuyaggalwa abakozi abatamala. We have now a total of about 70 teachers, those who have retired, who have died and who have transferred for the last 2 financial years. And these are people we are saying we are going to make a follow-up to Ministry of Public Service so that this wage is recovered. Kyokka ono agambye nti bali mu nteekateeka ziwandiikira minisitule y'ebyensimbi ekkiriza okubaddiza ensimbi zino kuba embeera gye balimu terinda. But we are looking at recovering this money by approaching the Ministry of Public Service to make sure that this money is returned and we are able to replace and appoint these people who retired, who died and who transferred. Omuze gwa district ko n'ebitongole bya gavumenti okulemwa okukozesa ensimbi ezibaweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guzze gweyongera ekikosa enkulaakulana ne kaweefube w'okugoba obwavu.